Video no jimpero na lebo mpuga na His Excellency Bobi Wine. Nze Mukasa Andrew omusajja yedire nnyonyi banzi kaseta bajjo mukono okyamira ku midala jambizi atano ku 10. Video eno njikoze ngani n'obulumi bw'abana Uganda ku mutima. Era njagala buli alaba video eno ogitambuza ogyongere yetuke ku ba concerned leaders ne ba top leaders abalala. Baleme kumanya nti bibategerera Uganda nti oba Uganda ekoma ku bo. Tuli mu kaseera akazibu. Sikulu fees zibuza abantu. Museveni alemedde ku bantu. Obwavu bulingo obwavu. Ate abakulembeza badde batulaga akabonero. Oba badde batuwa direction. Muli mu kunenengana. This unity creatingira abalabe ba position abalabe batayagala nkyuka ejje okutuukiriza agenda yaabwe. Tuli mu kiseera nga abantu bawedde mwesubi betaga suubirya mmwe. Mulowooza mulaga abantu kabonero ki? Wano ngenda kwogera ku buli omwenso bize. Sigenda kutira ku His Excellency liiso, n'empuga sigenda kutira ku liiso, n'enjagala muve mu kunenengana, mutuule wansi mutulage direction. Tuli mu kiseera mugenda mu bikampeyini, mugenda kola musobi mudde mu kirulu kya Museveni afuna gap kubabbirako bululu kudda mu ntebe. Muletera abantu ababagoberera bagamba ne bana abasajja tebali serious milioni 5 oba obusonga songo obutono bwe bubakayanyiza bwe munatuuka mu ggwanga mu abafuga resources z'eggwanga muna managinga mutya internal conflicts. Tibuli muntu yoyombera ekintu ekitonoleka ekintu ekinene kiwa omuwaatu omulabe okukuba mu ebituli. Tuli mu kweswaza oli aswaza munne tewali kuwa respect. Omukulembeze yenna ng'oli mu ntebe y'abukulembeze oba ng'olina abantu abagoberera olina okutunuliranga miliyoni y'abantu banagamba ki? Njagala mukkirize mugaane mpuga alina abagoberezi ne His Excellency alina abagoberezi naye abagoberezi ne bwaba muntu omu ng'avudde ku mugendo oyo oba omufiiriddwa. Ndayira amazima ga Katonda obulumi obuli ku mitima gy'abantu mwandibaite mubeera mu butalotalo bwakyana kito. Nzenzikiriza nteri muntu ali perfect buli omu asobya. Ffenna tuli products of second chances. Teri muntu atuukiridde. Naye kiva mu how do you handle things. Omukulembeze yenna tokkirizanga kubeera predictable. Bajje bwakolanga ensobi ensi yonna neraba nti ogenda kugoba bajjo. Nongoba kitegeeza oba tokyali mukulembeze. Omukulembeze tebalina kumanya kyozzaako. Bajje waakolera ensobi ennene esembayo mu bulamu w'omusonyiira. No mugoba nga bajjo tategedde nga ntwasubira ntobadde osobola kugoba bajjo. Museveni ono mwagalo bato mwagale kkiriza gano olina byolina omuyigirako. Museveni bamanya nti Kayihura akolagana ne Kagame bagenda kumujja mu ntebe bamuwamba. Museveni yawa Kayihura chance ya myaka emirala 10 n'amwekenneenya. Museveni yatuuka okugoba Kayihura yamala nakumuwaana nti Kayihura is a good card ekibayita politics bakibayita omukulembeze. Omukulembeze tolina kukola abantu kyebakulowooleza nti kino kyozzaako. Bokkirizanga n'otuuka ku level ng'abantu bakubala obwongo kitegeeza oli omu nabbo you are not a leader. A leader olina okuba nga oli extraordinary ku bintu by'okola. Naye kakati tutaddewo embeera tutandise n'okumanya abakulembeze baffe kye bazzaako nti ono bw'anyiiga akola bw'ati. Ono bwanyiga akola bwati. Nsokera ddala okunenya Honorable Masias Mpuga nti mu bwavu obungi ne bagenda bakwa milioni 5 sigala nange sandi ziganyinga bazimpadde. Bwe ziba sente ziri mu mateeka toyina musango kubanza sinabitegeera bulungi abyogera. Simanyi baziri mu mateeka kuba teziriyo. Naye nze mmanyi kati kanjogera omuntu wa wansi ngenda kwogera factions bbiri ez'abantu ba wansi. Waliwo abantu abawagira Mpuga okutwala sente. Abantu abali ku saidi ya Mpuga okutwala sente bagamba Electoral Commission yabaweza Electoral Commission ogenda okuzimba ebitebe zote zaali nguzi. Basobola okubuuza omusala gw'aba parliament gwe bafuna n'akasimo tebanguzi. Awuna abantu bakolabanga akozesa obukyayi nga mulina ensonga zammwe endala naye nga mwekwese mu kyokulya enguzi. Ate n'Honorable Mpuga ku bwavu obuluma abantu bagamba lwaki okkiriza otwala milioni 5 ku mbeera eri mu ggwanga. Era waliwo abantu abagamba nti ng'abantu bafa emulago ng'abantu bafa mu ddwaliro lwaki okkiriza okukwata ensako y'emilioni 5. Ate n'obabawo abagamba nti Honorable Mpuga sente tozireka tozigaana because NRM bwe neezitwala. Kati balabanga muli mulakasi y'obutayagaliza, muli mulakasi y'okubanga buli omu alaga munne nti nze nsinga ebyobufuzi, muli mulakasi y'okuba nti nze nsinga obuyinza, muli mulakasi y'okuba nti buli omu yeekengera munne. Akono kabonero kakolera dictator Museveni era yo division gy'abatera kuba Mpuga bw'ava mu Nuupu ne His Excellency bw'agoba Mpuga kigenda kulekawo eddibu eddene ery'amanya etalizibwawo. Kino njagala nkyogere nga ndi realistic nga sirina side.
nti sawa zino mwandibadde mukola kinga abakulembeze Honorable Mpuuga wantunulira abantu abagoberera His Excellency wantunulira eggwanga lyofuga nogakana akatalotala akatono kave muyinza okuba muyina personal issues nga buli omu yeekweka kubanga buli omu mutuufu His Excellency point ze ntuufu n'Empuuga mutuufu kati nganze mpuliddewo okuwagira naye waliwo abantu abatekinga sides tuyambe tutya abantu nammwe abali mu struggle abanyigiriza abaga nti va mugenda struggle Museveni tebamumalaawo bajja kulekera Museveni akulemerewo ne 2026 jenga tolina kyokoze Museveni tebamukolako mu lulumbu gwegenda tolina kyotugamba nammwe ate abaogere mu abasinga n'obutabako kimukola ne mumalamu abantu abalina kibakola amaanyi struggle tebagikayanira si mmere basobola ogikuleka ne gufuuka gu struggle nti buli omuntu alevaluwinganga bulamu bw'abantu omuntu atasiima ensigo gyesigo y'obutasiima nawe gye bajja okukungula bosiga ensigo y'okuvuma nga bano bamuvuma n'osanyuka naawe time egenda tutuuka bakuvume bannange mbabulira Museveni oyo yaliko darling Museveni oyo yaliko w'amaanyi nga abantu basimba enjegere naye mu Katonda mugulu kati abantu beevuma Museveni olowooza tebamwagala nga gwe bakwagala gwagwe bakubira enduulu nolowooza toli wakabi Dr. Besigye semwogerere sebaggala abawagizi be bamu abawagira kati nuupu era abawagizi bamu abajja okuwagira akasajja ka bodaboda akalijja emmeeme eyo tokkirizanga nduulu gisigula wabula okkiriza nsabanga Mukama n'akuwa amagezi ag'obukulembeze n'omanya engeri gy'ohandolinga ensonga yo kajja nenya His Excellency wange President wange Kyagulanyi kwata nsonga eyo giteeka mu mawulire eyo ensonga mabadde musobola ogimalira mu kisenge ne tagigira nagigira kubanga size ssente zisoose okuliibwa ba MP balya miliyoni 4 balya miliyoni 10 Electoral Commission ina sente zewe ebina by'obufuzi muina sente ze mufuna zitamanyiddwako accountability kitegeeze bitukwata kuba na Uganda bagala kolanga Museveni tali mu ntebe ate na kino kanti bagambe nti omuntu okujjako Museveni oyina kozesa resources ze kuba batalina wogenda kujja sente bofuna chance ngesolo okubba Museveni naze nkuganga omuntu alaba video bobo ina chance ebba Museveni mubbe kuba sente sizize Museveni yabye sente ne family ye fe bwetugamba mbu tetwetaaga sente tuba twerimba kubanga tubanga abawagira Museveni tukolerera Museveni sente azibbe ye kate nga zabe wa musolo omuntu yena alaba video eno nze banyonze nkyogera bobo ina chance ebba sente za Museveni zibbo zitwale mu bantu kuba tetulina sente zaffe omusale mupigo afuna gwa Museveni ensako ebyona by'obufuzi ebifuna mu ggwanga yonna ya Museveni ate Museveni sizize sente z'abayi wa musolo lwaki okkiriza Museveni omulekera obuyinza ne sente bw'ofuna chance mujjako sente kubanga ogenda kuyamba bannaku zibbe nange bwe nfuna chance ezibba nzibba naye ekikulu kiri nti nze ndabawo personal issues ze bakwesekwese mu bintu bino nga buli omu atya okugamba munne ekituufu Honorable Bobi Wine Honorable Mpuuga ne His Excellency Bobi Wine muba muyina entalo zammwe temuzireta mu public mudde mmanju ffe mutulaga akabonero akabinga endiga tugenda mu campaign aga Katonda muggulu kambasomesa ebyobufuzi nga muhoza ali mu kwetereza kitaawe ali mu kwetereza abantu wetanti bali tugamba katugende pakwaki tugende Arua tugende Gulu tuzimbe emiranda gy'ekibiina tube n'ababaka 10 mu parliament oba 5 tuli mu ntalo Mpuuga bwe munamunyigiriza ajja kwekwasa nti mwanyigiriza akole ekibiina agenda akola alliance ne Museveni bajje babbe nuupu obulunuupu ereme kuweza babaka 20 mu parliament kubanga nze sigenda kubeera mu kalulu kamwe era sigenda kwesimbawo naye ndaba ebijja ensonga muzikutte mu ngeri ya kyana kito nti munyigiriza nnyo abantu omuntu tebwakola ensobi learn how to use a user tolaganga mutima go oba omutima ogwo gulage mu ngeri diplomatic mubadde musobola okugoba Mpuuga nga tamanyina kumanya nti mugenda mugoba nga temutaddewo lakasi kati afunye sympathy ate nga tokkirizanga mulabewo kufuna sympathy kubayo n'abantu babiri bamugoberera nti Museveni bwe yali agenda mu nsiko abantu 27 bamumala okuwangula abantu ne bamwegattako njagala mbabule nti ebyobufuzi bikyuka buli ssaawa yonna naye kakati nze omulamu agwange guli nti bannayuganda bakole ki nga bakulembeze be twesiga muli mu kwerumaŋŋana nakunendeŋŋana tukole tutya ffe endiga ate nga mu kaseera akazibu ennyo ng'abasajja beeteekateeka kubabba bululu ng'abasajja beeteekateeka kubakubatiya gaasi ng'abasajja beeteekateeka kubasiba ate abakulembeze ne mukaayana waliwo simple issues ze mulina okumalira mu kisenge kuba si yensobi esoose enguzi tosobola kujja mu public n'ogitegeera nti enguzi bagirya nga totegedde nti nguzi mwandibadde Mpuuga oyo nga mumugoba nga muteekawo ensonga ey'essimba abantu bonna gye bakola ki gye balaba ayi ne His Excellency Kyagulanyi omusaasira naye awuliriza ebigambo bingi kubanga ebyaddala Kyagulanyi oyo ali kwalaali ayagala Museveni akole ki aveeko naye engeri abamwetoolodde abangi abatayagala nkyukakyuka bamuteekamu ebigambo bingi olumu ne bamukozesa ensobi
kati ayina ebizibu ne Kyagulanyi omusaasira yeetisse ekintu kinene mbajja omugamba kino oli amugamba kiri buli omu amugamba kyasange kakati omuntu ng'olina omutima gw'enkyukakyuka lumirirwa kibiina kya Nuupu ekiraga mu maaso omuntu yenna akkiririza mu disunity atakkiririza mu unity akkiririza mu ntalo ye mulabe wa Nuupu namba emu kubanga bw'osanga His Excellency Kyagulanyi tomugamba bintu bimwawula ne banne wabula mugamba ebintu ebigatta ku kibiina mugamba ebintu ng'olaba tebigenda kuleeta disunity mu Nuupu nti gye mukoma okulumangana buli faction egenda n'ekiwayi kyayo abantu bakyalina endowooza y'okusabula mbusabula kuba mwe basiru mwe bawomba tuutu namba emu abantu abatayagala we forward nze sobola kusanga Kyagulanyi ne mugamba nti vuma sobola kusanga Kyagulanyi ne mugamba nti baako b'ogoba mu struggle baako b'olekamu bwe nsanga nga Nyanzi akoze ensobi mpita ne Nyanzi ne tutula mu kisenge ne tukkaanya bwe nsanga Mpuuga tutula mu kisenge ne tukkaanya Mpuuga ngendo muwa suspension oba Nyanzi omuwa suspension nga mpise mitendere gy'amateeka egimalayo ne ngamba omusajja namuwoni nga tokukutana musajja naye yagaana nga ne evidence public egiraba naye munnanga abantu ennaku zino balaba basobola nti kibajja ekyo kasakyezaayo mu Nuupu ne kyeyogeza kati Bobi Wine takyagala kati kakole bwati ne bwati oba oluuzinga trust mu bantu bannanga abantu bakoye katemba abantu Nuupu gye balinamu essuubi naye kasitebera dismantled kasanayo batandika ogikola FDC bebagiko ne FDC bwetyo bwe yatandika FDC kati eruliddawa tujja fundikira nga Museveni yabye Nuupu nti zino enduulu boda mbaga tezijjako Museveni wali kibayita diplomacy ne leadership skills ebiyamba okujjako Museveni ogenda okutuuka wa Army Commando mugambe twagala mundu ddala ng'akukkiririzamu enduulu n'abantu abangi tebasobola kujjako Museveni ekintu ekijjako Museveni common sense ayikyuna neeyisaayo na diplomacy ng'eweeyisa otya mu bantu ddala Army Commando asobola okubbira ebyama bya gavumenti n'abikuwa oli trust wasitobera mu butalotalo zino entalo Museveni aziteekawo kukakkanya kibiina kuba kati Museveni amaze okusuula FDC yasuula DP kati atandise Nuupu naye muganya okubuuka akatego k'omulabe Museveni ti Museveni akikola intentionally kusuula Nuupu ate kamwezi enjawukana nti bw'otegera nti bajja akolera Museveni tojja mu public kunswaza baako engeri gy'onkwata n'otompa byamabyo baako wonkomya naye onzigemu ekirungi ekyo kyensobola okugattako ogende mu maaso nti bw'obeera mu lutalo teri lutalo lutabaamu bambega teri lutalo lutabaamu bantu bakyamu buli lutalo nayina ohandolinza otya bambega ti ono mbega kamukomye wano g'osobola n'okusinga okusuusuuta bajjo n'ojja mu bantu n'ompaana bala n'osuusuuta naye ng'omumanyi onzigyamu sayidi yange ennungi naye bambega bayombega ayasaamirira kibakuli era ntegeera mbega tebamutegeera nti mbega omuntu bw'akola ensobi ze ŋŋamba bw'ogenda n'otamuswaza ne mweggalira mu kisenge asobola n'okulekulira nga mwogedde bwogezi nga namuntu naye nga temuswazibwa naye omuntu buli lw'omuswaza aba ayongera kwenyweza buli lwe mutiisatiisa Museveni tugenda kujja mu buyinza tugenda kukutta tugenda kukookya naye aba alina okugula ebyokulwanyisa muleme kumujja mu buyinza abeereko so singa mugamba nti ffe tubiba democratic ne bw'onoovaako tugenda kuwerekererwa kitula ogenda olunda ente ezo Museveni asobola okuvaako makatonda mu ggulu Nuupu bw'eneetambula bweti terina lugendo mu byabufuzi munzikiriza mu 2021 twawoggana ne muwoggana okuwoggana si kwe kujjako Museveni mu ntebe factors ezijja Museveni mu ntebe mukatonda kitagamu amagezi ag'enjawulo mpulira obulumi ng'ekintu Bannayuganda kibalinamu essuubi Museveni akitandiseeko nga FDC nze nonkubiriza His Excellency n'Empuuga mutuule ng'abakulembeze mwenna muli ku level y'abakulembeze temuddamu kuteeka buziina bwamwe mu mawulire mweggalire mu kisenge mutereeze ekibiina mujjemu kibayita superiority complex ti nze nsinga oli okutegeera nange oli musinga obuyinza kubanga tukkirize tugaane buli omu alina ensobi mu kino ekintu His Excellency alina ensobi n'Empuuga olina ensobi naye buli omu kumanya nsobi ye ne mugamba ku lw'obungi bw'Abannayuganda babonaabona abanaku abatulinamu essuubi katukweka obuziina bwaffe tutwale struggle yaabwe mu maaso kubanga mwerabidde ti Mpuuga si ggwe Mpuuga oba Honorable Bobi Wine oliwo ku lw'amaanyi g'abantu bano abanaku abaakuteekamu essuubi ne bakwesiga kividiyo kiwanvu nsobola okugereza soogera bikunyumira kuwulira bula njogera mazima gatwala ggwanga mu maaso tuve mu bintu byakabampaane tuve mu kulaga obuyinza tweggalire mu kisenge mujjewe disunity yesingira ddala okutuusa agenda ya Museveni abafugidde mu divide and rule naye muganya okuyiga obukodyo bw'omusajja ne mugenda mu maaso namwe abalowooza nti struggle yamwe tuviire genda struggle si ya nnyoko struggle ya buli omu buli muntu anyigirizibwa inanyini struggle nze byebye byange nja kwongera okolaboratinga bwe manjogeza mu busungu mu nsonyi naye nze njogera ekituufu nga bwe kiri siina kyente ate siina kyenneggulya ndi musajja mukulu ngenda myaka 35 tokyalina kyonkanga kanga kuntiisatiisa nasigala kwogera mazima